twabirabye twabewulidde bize ebyogera tetugenda naye agambye nti byabadde bikolebwa awalala simanyi oba ekyo kijustifyinga tetwagadde nnyo tupimire palamenti yaffe ku walala twagala tupimire ku palamenti yaffe nga bwe zeetambula okuva emabega palamenti ey'omukaaga palamenti ey'omusanvu palamenti ey'omunaana palamenti ey'omwenda zize zitambula zitya zize zikolera mu mbeera y'emu honorable gyayogera mu bantu be bamu mwe bava bo babadde bakondakitinga batya ensonga nga zino kye kyaleetedde ensonga zino okutuuka okuleetawo obunkenke baba bafa ba palamenti bakoze omulimu gwabwe nga bwe balina ogukola oba nedda honorable muwaddanku nnyingi bwekutte omuzindaalo omutere walisibwa ku stand Moderator, ndaba basiniya bangi mbyobufuzi abatudde naye nga bwe balugera ne gwozadde akubira engoma n'okola ki muzikirize ntwala kakisa kano nga bwe kampeereddwa okusooka kazindaalo kyannaku nti emmwanyi yawambiddwa mu maanyi mu luyogaano neera tebagitutte batyo era wasigaddewo ensiitaano kwetusobola okusinziira okulwana olutalo oluddako. Mukulu siniya waffe wadde tuva mu bibiina bya njawulo atandise bulungi naye ekifaananyi kyasiize si kyekyo mu nkola efuga obukulembeze oba governance. Ssemateeka waffe agamba Uganda ejja kubeera republic etambulira ku musingi ogwa demokrasiya. Omusingi ogwo gusubirwamu amatabi ageetengeredde. Executive ekulemberwa aba head of state oba president. Legislature oba parliament ekubirizibwa speaker ne judiciary ekitongole ekiramuzi nga byetengeredde nga tewali kiragirwa. Parliament nga setteeserezo ababaka ba parliament we basindikibwayo tekikoma kuba nti bo bagenze n'embeera mwe bateeseza erina okubanga ebasobozesa okwetikka ebiteeso n'ebirowoozo by'abalonzi biba babakubaganyako ebirowoozo akubiriza nga naye talina ludda ate nga si yateesa wabula nga akola ensalawo okusinziira ku bateesa n'ennamba esinze obungi. Emmwanyi parliament eyisiza ebintu bingi nga tetulabawo deployment nga yabaddewo ku nsonga ya mmwanyi nga tinabatuuka ku parliament. Mwami Museveni n'avaayo ku record n'agamba nti buli agamba nti alwanyirira ekitongole ky'emmwanyi okusigalawo oba alwanyirira emmwanyi nti ajja mukulashinga yakitadde na mu luzungu. Teyakomyawo n'adeployinga abampi n'abawanvu majje baani ne bajja ne beebungulula parliament eggulo limu nga ne parliament tenaba kukola ki kutuula. Ekyo nga ffe leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi bwe baali bakamuteekako bakamupronouncinga mu parliament mu speech ye gye yasooka okuwa yabagamba nti loolo yagimanyi mu ssemateeka ne mu rules of procedure ya ku keepinga government in check kulaba nti buli government kyegezaako kukola kyebeerese ekomebwako agikomako bwe wabanga waliwo okuwaba kwonna. N'ekimu ku keeping government in check tulina okubanga procedures n'enkola eyitibwa mu parliament ekisooka nambulukufu bwe kibanga kuyisa tteeka emiziziko gyabadde mingi. Abalimi b'emmwanyi mu Uganda mwebali amaloboozi agabadde gava mu region ez'enjawulo ebugisu nga beekalakaasa ekitongole kisigalewo. Obwakabaka bwa Buganda nga buvudde bulina concern ku kujjawo kw'ekitongole. Abalimi bennyini bavuddeyo n'amaloboozi bulukakafu buluwa ng'abalimi babengeejinze oba bawulidde ebirowoozo byabwe bibeere part of ensalawo ennungamu. Ne baguleta kiteeso kyagamba nti mukendeeza nsaasaanya nga Mwami Museveni abalina ba RDC nkumuliitu abamu yabawabula yagasseeko ne ba assistant ebitongole bingi ebirala bisigadde. Offe nga opposition tukaanya okukendeeza ku nsaasaanya nga bw'owonya okendeeza ensaasaanya tokyogerako bwogezi kirage
okutandikira ddala wokola ki woli. So Mwai Museveni okuvayo n'atandika okukanga ababaka ba parliament na buli avaayo kwogera ku mwanyi fe ogwaffe si gwa kusirika kubanga si yatulonda mu nkola eya demokrasiya tulina okuwuliriza abalonzi kye batutumira kye batugambye ku nsonga yonna si kutya era tugamba ababaka ba NRM mu advance nti abaffe tewali kumwe yalondebwa Mwai Museveni ayinayo babalonda bwe mwalayira temwalayira mu linnya lya Museveni mwalayira mu linnya lya Republic ya Uganda nga mukutese mateeka wa Uganda temulina kutya newankubadde twamaliza nga abamu bakoze eki babakanze. So parliament okutuuka okutuula embeera mweri ekisooka tusobozesa Nteesa Nungamo nene tujja tugamba nti ffe tetulekulira ne tujja nga ababaka ba opposition ne tuyingira setteeserezo right honorable leader of opposition honorable Jewel Ssenyonyi n'avaayo ku muza n'agamba nga tetunabagenda wala mukyala sipiika waliwo zino ensonga ku lutuulo oluwedde waliwo ebigambo ebyafuluma ku butambi ne mawulire nga biraganga gwe alina kyekubiira. Amateeka ga parliament gagamba sipiika talina kubaako na kyekubiira n'amuwa option biraga alikisooka rules zaffe zigamba oba ne interest mu nsonga yonna girage osooka girangira nti bannange nze eno nyamuki interest oba ensonga oba ninako oludda. Ekyokubiri amateeka gagamba nti oba olinamu oludda gwejeewo gwe excusing omulala abeere kujuka ya parliament erina speaker ne deputy speaker. So speaker nebaga sijja dukubiriza waliwo deputy speaker asobola okukola ki odukubiriza tewabadde ova kimu yonna. Speaker n'asuubiza nti njabiddamu maaso eyo awo ne tulindako era nabu procedures zaffe eza parliament tugambe chamber ya parliament bw'otuukawo Honorable kyayogedde nti ebungereza asime wawe nsalesale nze ni minister wa foreign affairs opposition parliament ya bungereza linga tebero gyogiraba government etula wano prime minister atula wano leader of opposition atula wali era batambula betaya bulungi. So ebyagamba ni salesale okujjako galale gye batekako endabirwamu sinakavayo sidda nnyo. So manyi parliament ya bunge nenga ekyongo kitadde wabbali ebadde by the way issue erinti nti parliament bwebanga etudde erina okubanga abayingidde chambers bo bennyini babaka ba parliament oba aba officers abakkirizibwa mu parliament nga bakiraka oba ne sergeant at arms ye category ezikola ki ezimanyikiddwa mu parliament zonna era abagenyi bayitirana walala ogenda mu gallery Honorable Francis Zaake n'abayo n'agamba bannange wanakola ki ayina emundu ate ndo kituufu mwabaddemu ayina emundu wabala Honorable Zaake yabadde akyayimiridde ayinayogera ono ne yamuddusawo babadde babiri omu n'adduka boddayo ne bategereza obutambi namulabyeko naye kennyini n'adduka ne bamuddusawo yabadde babiri nga bambadde engoye ensuti zifaanagana bonna bataddeko masiki oli n'adduka boddayo ne bategereza obutambi yabaddemu ng'ayina ki yabadde ne pisto ate tukyalira n'okwekengera nti baleka n'abaka b'enyaremu bangi ababadde n'emmundu kuba okusira kusiine yakoze eki eyabaddewo kakati okuleisinga ensonga ekyo kiri mu procedure yenna ayimuka n'agamba nti bano babadde tebali ku mulamwa bw'oba ogenda okuteesa ku nsonga tolina kujja nga bakusibye empingu era nga bakusibye empingu ng'omulala yayogera nti gwogereye ku mpingu nedda kubanga ffe twaje tumanye ekyokukola naye nga twagala okulaba nga n'abaka b'enyaremu bateesa balina freedom bateesa beetaya bulungi kubanga bakiikirira abantu ng'ate bakimanyi tololo yabwe esooka kwogera amaloboozi g'abantu. So Honorable Francis Zaake n'oraising ensonga ye awo mukuddako awo gamba tusaakinge era nga bamugamba genda gwe omusaakinge olaba obunkenke obwo nogamba nedda ate nze nsaakinga tulina sergeant ati amuzwaki munsindika yawali emmundu olujuka bali bamuddusizza Honorable Zaake okuva ku kazindalo okutuuka bwalina okusaakingira yasanze baleeseewo akoolo ono mbaka ayogerwako mwe bannale abatuwuliriza nobateesa bannange okuva dda bwetula buli kodi za parliament n'ababaka bannala bava mu akyoli baatula ne bagaa tukugobye okulembera akyoli parliamentary forum omukulembeze wa parliament ne mumulembezaako era tulowooza yazze ne Kobane nga bakolaganye bulungi n'NRM nga bazze okukolawo akavuyo ne bannaabwe abalala ne baleetawo akavuyo because okuba Honorable Zaake omuntu aba avudde ku ntebe nga wabadde atudde n'ayimuka n'ajja kazindaalo n'oteekawo bulala n'atuulawo n'akomawo ne mumulabira ngumi kiriwo bweru wa rules zaffe eza parliament naye ekyo kitadde wabbali ne Honorable Speaker yavuddeyo n'asoma listi kuli muntu yenna agamba nombagoli banokoze atya so obwenda bakavunga naako Honorable Zaake yakubiddwa ngumi n'abaka abalala bangi bakubiddwa ki mu parliament ya Uganda mwe kyogera ku parliament nga yandibadde setteeserezo
ogenze kuteesa wabula olaba baleesa abalumbaganyi bambadde masiki bafulumidde mu ofiisi ya pulezidenti. Naswa tulina okutebereza nti baadde basirikale b'SFC parliament security yayo erina kubeera ekulembera sergeant at arms ne uniform ye emanyikiddwa oluusi abambira oluusi mu kala ndala naye bana ate alina abayambi bano baleese bakifeesi ab'SFC nga bambadde masiki mubugoyi obwaguba ne bayingira parliament nga ne speaker mwali ne batandika okuba abaka ba parliament kati ngo ojotya ofuna otya embavu ogamba nti bano babadde balina osigalawo bateese bakubaganya ebirowoozo ng'okubaganya nani twajja kukifeesi b'NRM bali bakifeesi b'SFC ekyaddiridde lwatulobonidde opposition n'akomawo n'agamba okusinja ku kibadde wano abaka ba parliament bakubiddwa ababaka ba parliament basibiddwa parliament eyingidde by intruders tosobola kugenda mu maaso nga tugitendo kuteeserezo eno yabadde efuuse crime scene bagamba ali constrained that's why tosobola nga abaka opposition nete binaggwa so buno bulimba bwennyini ogamba nti twafulumye embeera yabadde ensi ye parliament egerako mu mateeka gaffe ate tebinaggwa. Tuwenza nnyo sebo tweyenzege parliament ya numbers si bwe kiri nti bw'oba onoggusa ensonga yo olina okulobinga sayidi endala osobole okugusa ensonga yo. Kitegeeza nti twagenza okutuuka ku lunaku olwa debate nga lobbying erabika teyakoleddwa era nga tuwulira okwewera ku sayidi zombi. Singa wabaddewo lobbying omuntu yandirowoozezza nti oba oli awo obunkenke obwandibaddewo tebwalibaddewo. Mukize mpite honorable Kyabangi ono then honorable Luchams Sabanyabo ogende wali ku kazindaalo yawambiddwa nze waliwo obuzibu bwonna ekisooka ababaka bonna aba parliament n'aba opposition nga mwe batwalidde balondebwa bantu. Ekizibu ekiriwo nti abantu be bamu era be balonda President Museveni n'eggwanga lye lya NRM nga kitegeeza nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe ku mutendera gwe. President Museveni ne NRM government bannayuganda bamukwasa okukulembera Uganda, okubapulaningira, okubateeseza, okulaba ng'atwala eggwanga lino mu maaso. Era mu mbeera eyo mwe yaleetera ekitongole ekya UCDA nga mu kukulaakulanya emmwanyi n'ebirime ebirala nga bwe yagenda leetawo ebitongole by'enjawulo bisaagala gendamu kubanga yaleeta UCDA ng'eyagala okukulaakulanya emmwanyi zigende mu maaso. Yalina ebigendererwa byayo nga gavumenti abantu gye bali bakwasizza obuyinza. Kakati oluvannyuma ye era mu kucekinga ebigendererwa byayo wadde nga ffe abalala ffenna nga tulaba tugamba FCDF ebadde ekoze buki ebadde ekoze bulungi naye ye mu kunoonyereza kwe ne gavumenti ye bannayuganda gye bakwasa emyaka 5 okubateekerateekera ne bagamba nti awo wadde badde ekozeeko kyekozeeko naye ate bwe tugisitula ne tugizaayo mu Ministry of Agriculture tugenda kubanga tusevinze ssente ate mu mbeera y'emu tulowooza tujja kwongeramu amaanyi tulabe ng'ekirime ekyo kyeyongera okugenda mu maaso. Olw'ensonga nti nga sageze mu details naye nga NRM government bwegambye ekulembeddwa president nti UCDA ebadde bagifulumizaako ssente nnyingi nnyo. N'ekyokubiri nga tubadde tulaba nti ekola nnyo naye nga oba oli awo nga waliwo wetatambuza buki wetatambuza bulungi. Negamba nedda UCDA abakozi bano ababadde ne technical katubazze eri mu Ministry of Agriculture ate tulina structures zaffe already ziri ezisasulwa government. Ogenda ku district noka wansi ku magombolola n'ogenda ne ba parish chiefs okuba emirimu gyabwe gye yeetaaga okwongeramu amaanyi. Kakati mu mbeera eyo ng'era bwe mumanyi government neeta biru yaayo mu parliament kubanga yo parliament mu mulina okugicekinga mu mulina okugitereezaamu katono oba okugireka ekole ki egende. Ebitongole by'enjawulo abaka ba parliament bakulembeddwamu aba Buganda region aba opposition abava e Bugiso n'abavaawa bonna okunoonyera bannayuganda bonna balima emmwanyi ne baleeta endowooza zaabwe mu fronti zaabwe zonna ze bazireeteddemu. Kakati byonna nga bigaanye omuganda agamba nti enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubu
byonna bweyagaanye kakati twandibali tulowooza nti ababaka ababadde bavuganya badde balwanyisa ensonga eno era be babadde abatono saagala kuvaayo ne direct gamba nti abopposition kuba tebabadde bokka kwabaddeko n'ababaka abalala ababadde bagamba nedda ECDA nokola ki mwandibadde nga mutudde wansi ne mugamba enswa noono twekyusiza amaaso kubanga President Museveni si bunyazi ne gavumenti ye bannayuganda bamulonda ne beeruzize kakati yenso tugambe yakyusiza nagamba ECDA tukitwala eno ensi okyusiza amaaso neddawa kakati gwayagala bannayuganda gwe basindika okubateeseza era gwe kati gwoli ku front waba abalimu emwanyi kiki kyewabadde olina okukola kukyusa nvubo nga mugamba no tetulina numbers bwetwebalamu tetulina numbers ezituuka ezabali ki kyetulina okukola katukoleka bannaffe abalala kubanga nabo balondebwa bantu aba NRM bebangi katubakuyege nti kakati etteeka wano lerigenze tutuulye kawaayiro tuteekemu obukwakuliza obwo era still obusobola okuba ng'emirimu gyonna gibadde gikolebwa UCDA Ministry of Agriculture egikola egiwesera wekitegedde egifeeko abo mwabadde mulina okulwanira naye ate bwe mutatuukaawo ne kalakasa ndowooza mba muli azaamanyiza bannayuganda abaabalonda kubanga etteeka mukimanyi bulungi okuva ku tutemulina numbers era okufuluma kwammwe tekugaana tteeka kukola ki kuyisibwa mwandibadde mulwanira nemukuyega abalala abagamba otereka ebyo ate mwasula n'omukisa pulezidenti we yabakubira kubanga naye yalondebwa abantu nga bwe mwalondebwa abantu mwandibadde mumulaga okutya kwammwe pulezidenti nti fe tugamba UCDA esigalewo kubanga yalawa obudde n'akuba ng'omukulembeze w'eggwanga ayagala mukolere wamu ng'agamba ng'akuwa ensonga ze nedda kale sebo omwoganye nti fe okutya kwaffe kuli wano tukakase tituteekemu kubanga tugeze ku stage endala tituteekemu obulwayiro gundi ng'agamba nti nzikiriza nti kati oba okkiriza lituuleko lwakiri etteeka oba liddayo eri mu komiti oba oyitaba NRM tukkiriziganye ku bulwayiro obwo okusiba era sitiro emmwanyi munnayuganda azirima asigale ng'aziganywamu ekyo nze ndowooza nti nno tewaaliwo okulobinga kutuufu abo bandibadde balaga enswa bwe yandikyusiza envubu amaaso nga bakyusa envubo kubanga bonna balondebwa abantu ababaka palamenti mwalondebwa abantu ne bali abantu ne bamulonda so buli omu alina enteekateeka njagala okusigala ku mulamwa debate esigale kuba ebya UCDA ebyawedde ekyo twakitegedde kyawedde etteeka lyayise naye enkola ya palamenti kati gye twogerako ya mutindo bannayuganda gwe beenyumirizaamu oba nedda ngono bwayogedde nti enkola yandibadde etya yakulobinga oba yakujja kwekalakaasa entuufu. Yes, webale nnyo ebyo byonna ssebo byaleeteddwa lwa kukwata ku kitongole ekyo eky'emmwanyi. Njagala okusooka okwebaza ennyo obuzira bwa Katikkiro wa Buganda yavuddeyo n'ayoleka konsaani ekwata ku kitongole kino era n'agamba nti singa gavumenti ejjawo ekitongole kino ejja kuba ekoze emu ku nsobi esingiridde ddala okubeera ennene kasooka ejja mu buyinza. Lwaki yakyogedde? Pamba n'emmwanyi bye bimu ku bibala abazungu bye baatulekera wano okutubeezaawo nga twefuze. Era ensonga lwaki emmwanyi niwe twogerera kaakati ziri ku coat of arms emblemu ya Uganda teziriko. N'ekyo kyekibala kyaffe ng'abantu bwe tuba nga tuyina obuyinza nga constitution bwegamba nti power belongs to the people, we own those two crops. Honorable Kyabangi wewawo twakika ffenna mu parliament saagadde okukolekaeko yineine ng'obuzaabuza abantu. Ekitongole sikyatandikibwawo President Museveni. President Museveni yazzaawo ekyo kyasangawo ate kyeyali ayimiriza ekya Coffee Marketing Board. Coffee Marketing Board yava mu kye baali bayita Uganda Coffee Marketing Board ekyatandikibwawo mu biseera by'Obote mu 1963. Fact eri bitter which you cannot swallow.
lwaki tuli mu mbeera efaanana bweti Oscar ne banno mwebale kuleeta mutwe guno ekigambo kuteesa kikulu nnyo singa twabadde muno mu palamenti twandibadde tutya mukulu Oscar lwaki abakulembeze ab'oku ntikko bazze beekweka mu palamenti badibagge enfuga ebeera mu ddiiro yonna twatandikira mu 1966 Obote bwe yimirira ku floor of the house mu National Assembly najja constitution ya 1962 neyeekweka mu musango gwa Uganda versus Department of Commission and Commissioner of Prisons ekisango ekitaalimu abasomye ku mateeka nga njuliza ekiwandiiko ekitabo kya Oweekitiibwa Sekana Justice yawandika ku civil procedure in Uganda yagamba nti judgment yonna nga yesigamiziddwa ku kye bayita ex parte judgment teba judgment kitegeeza nti Obote yayita mu kintu kikyamu okugyawo constitution ya 1962 yesigamya ku ex parte judgment mu 2017 nga baleeta constitutional amendment ekwata ku age limit mujjukira ekyaliwo abasirikale ne bava mu state mu office ya president SFC ne basambulira buli kimu nalabirako ddala Oweekitiibwa Winnie Kiza yali leader wa opposition ng'ayimiridde Bwantogo eddakiika 3 nga teri amuwa kyanya kubaako kyayogera nga bayitisa etteeka eryo bannyabo ne bassebo Parliament ya Uganda by character sketch eyitibwa government by opposition teri kyonna kireetebwa ku floor of the house nomma omwaganya leader wa opposition singa twabadde mu Parliament etegerekeka kyandibadde kitya Oweekitiibwa Ssenyonyi ng'amaze okuleeta ekiteeso ekigamba nti tetusaanye kugenda mu maaso na debate nga Oweekitiibwa Speaker ali mu ntebe olwa statement enkyamu eyakolebwa nga influencinga discussion yaffe ekyandibadde kikolebwa singa ekintu twabadde mu Parliament erinomo Oweekitiibwa Speaker yabadde alina okuwuliriza ababaka ba Parliament kye boogera ku kiteeso kya Ssenyonyi naye yasazeewo yekka single-handedly nga ne debate ewedde omubaka yaleese wano ekiteeso naye nze kubange ndowooza tiwali nsonga lwaki nandivudde mu lwokaano yabadde discussion ng'alina okuwa bakama be omukisa okukiteesaako tiyabawadde mukisa ogwo ekyokubiri ekiteeso ekya Honorable Ssemujju Nganda kyeyaleese ng'agamba bannange tugenda mu debate enkulu eno naye abasirikale bazinze house aba SFC Madam Speaker can we proceed under such circumstances yabadde akakyogera Oweekitiibwa Zaake n'ayimirira kyabadde ng'ekigenda okutambula obulungi kubanga Zaake bwe yagambye nti nno as if that was not enough waliwo omusirikale wuuli yennyini ayimiridde alina emmundu okitegedde mazima gennyini nze nali mu Parliament eyo omukyala omusirikale wa Parliament mwamulabye ng'ayaza omusajja oyo tiyamwazizza yekka bwe yabutuuseeko nebaza NBS eyatuwaza obulungi framework bwe yatuuse ku ssimu nevaayo n'atuuka wano mu mabbalibbali owabadde akamundu pisto ng'era kazimbye munne eyabadde amuyambako n'anyinsistinga nti waliwo emmundu ng'omaliriza ssebo nti waliwo emmundu era ekyaddiridde nga bamaze okutegeera nti babaguddemu emmundu weeri ne bamuddusa mangu n'afuluma ne sipiika n'afuluma bannyabo ne bassebo under normal procedure nandibadde ndowooza nti discussion yabadde tosobola genda mu maaso nga opposition eganye okubeera mu discussion eyo ate ng'ewadde ensonga ng'ate bagambye nti waliwo abalina emmundu abazinze Parliament yabadde erina okuweebwa omukisa okwogera ku isu y'okuzimba Parliament nga bakozesa emmundu ekyabaddewo sipiika yakikoze ku lulwe yekka
njagala okubayoninga ngamba nti newankubadde etteeka baliisizza mu ngeri gye baagala bannayuganda nga be bannannyini uganda nga pulezidenti mukozi wa uganda we will not accept that sort of we will not tetujja kukikkiriza. Tweyanze nnyo ssebo, tweyanzege ebintu nga bwe byalabise mu parliament. Bannayuganda abamu beeraliikirivu nti omutindo gwa teesa ya parliament yaffe guserebye. Era ki ekisobola okukolebwa okuzza omutindo ogwo waggulu? Ekibuuzo ekyo twakitadde ne ku mutimbagano gwa Gakyali Mabaga mu lulimi Olungereza ne tugamba nti during the coffee stroke UCDA debate this week, the Parliament of Uganda once again degenerated to levels that many Ugandans of sound mind do not approve of. What should be done to return the civility and standard expected of the August House? Moses Rotu gwetegedde ekibuuzo mumulete ku muzindaalo. Ne management okuleeta emiramwa gino egitukuuma. Omulamwa gwa leero mukulu nnyo gye tuli kubanga gukwata ku nsonga etukwatako. Bayibuli etulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yakwatako embooko n'akuba abaali batundira embizzi mu yeekaalu. Naye ekyo si kyakwenyumiriza. Amazima ga Katonda, omutindo gwa parliament gugwa buli lunaku. Njagala okuyimirira wano okwejjeereza ababaka ba parliament. Si be bavunaanyizibwa ekikolwa kino, ffe abalonzi. Abalonzi ffe bannannyini musango guno. Obutakkaanya mu byobufuzi tebuliggwaawo. Tunuulira parliament ya 2006 ng'ebibiina bikomyewo. Abasajja abalinga tebakkiriziganya naffe mu movement baayogeranga ensonga ne tukyuka. Honorable Agra Wari, Honorable John Sebana Kisto n'abalinga abo baayimiriranga ne bateesa buteesa. Naye twava ku ki? Twatuuka tutya wano okulonda abantu be tuteeka mu parliament gwe tunuulira omubaka weewammwe. Ddala ekyo kyokola kyekyali kisaanidde okukola. Oyo gwe wasindika yasaana okusindika. Gwe n'obeera n'omubaka nga buli kanaku ye bamukuba. Mulumbe bamukuba, ku mbaga bamukuba, buli kimu nga ye bakuba mukube. Nga gwe kyekikunyumira. Twatuuka tutya wano. Gavumenti nze njagala okola ebintu bisatu. Ekisooka, teekawo etteeka. Mwami Mutenyi yogera ne mwami Mao mu nnongoosereza ezijja bateekeko nti omuntu yenna okwesimbawo ng'oggyeko ebiwandiiko by'obuyigirize ate kubanga afunye certificate oiva ekyankwanzi eraga nti asheyalinze interest za Uganda. Kyankwanzi n'awalinga kyankwanzi kubanga ababaka ba parliament bawaayo ssente zigende ekyankwanzi zitendeke bannayuganda bafune interest ya Uganda bagimanye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tuzeewo kye baayitanga candidates meeting. Ababaka batuule bali babiri oba basatu oba bana boogere lumu. Naye kati ekiriwo oli n'aleeta endongo n'esiba nga yeetala agenda kubeera wali ne mulaba ndongo paka ssaawa 11 n'abasiibula busiibuzi. Talina kyabagambye. Bwe nali nkyali muvubuka nagendako ebbaale mu 92 waliyo laale. Twali tugenze kuziika n'ensanga political laale nze nengandi ate ebyokuziika nkyabigenzeeko. Nalaba abasajja babiri, omugenzi Kitaka Gaweera ndoza mu Honorable Ken Kyamuza amumanyi, n'omugenzi Abbas Kayongo yali Assistant Inspector General of Police, nga bonna beesimbyewo okukiikirira bbaale mu CA. Bwe bamala okwogera kadala kaabwe bombi, aba ttiimu ya Kayongo ne babuuza Kitaka Gaweera nti ssebo twakulonda mu 8 ng'oli wa DP n'otuuka mu parliament n'osala n'ogenda mu UPC toyina nsonyi okomyewo neero tusaba akalulu. Kitaka Gaweera n'ayimira n'abaga nti sizze kubeetondera naye nzize bategeeza nti wano we tuyimiridde waaliwo road block awo ng'eriko abapoliisi ono Kayongo bwe yali aduumira n'abamenyera battagundi ne battagundi mu wiiki emu batta abantu 20. Kayongo n'akimanyira n'amutwala ekibuli mwe n'abandekera. Bwe nagenda ew'Obote namusaba kubagirawo road block. Era mwenna nabataasa tewali muntu yaddamu kuttibwa. Nakola bubi
abantu bayiira kitaka gawera akalulu. Olwaleero tulonda abantu ng'amazima ga Katonda ekimu tulondesa aziika nnyo. Ne mu parliament eri kusima ntaana. Ono avuma nnyo. Ate n'ebibiina by'obufuzi bye tulina kati nabyo bituzizza emabega. Ebibiina bitalina mulamwa. Wano Mutenyu waali twalabako ku mupiira nze naliwo express naye n'okusamba nasamba. Olunaku lumu twalina kooki Kiberu n'ajjamu omusambi omulungi Nyola. Godfrey Nyola yali namba 2 n'amugjamu ne batukuba goolo katatu mutte. Naye oyagala eggwanga ogenda mu maaso oyagala parliament erere ojjawo otya mpuuga n'oleeta oyo. Okola otya ekyo? Kubanga ebyo mutabyogere mwonoona embeera ojjawo otya ate ebooli n'oleeta ono. Ababaka ba parliament bakimanyi bulungi mwami Lukyamuza akimanyi nti bwe buba abatono omulimu gwammwe kwogereza bali bwe kigaana ne mwereka. Twalabako Professor Nsibambi ne Professor Gengala Tigo ng'Gengala Tigo yakulira oluvuganya gavumenti nga basooka kutuula mu kyemba babiri namuga nti ensonga eno nti ffe tugamba tuti ate ffe tugamba tuti wano nga tetujja kukwatagana ne bavaayo nga bakkiriziganyiza nti kino tukikwate tuti kino kigaanye. n'Gengala Tigo n'agamba abantu be nti kino batusinze gavumenti yagala kiri era ne bajja mu parliament nga kuteesa buteesa naye kye tulira mu parliament basebo ne abaliwo kati nze sibanenya abaabalonda bennenya bwe bakyayagala ekyo kidde mu maaso babakomyewo sawuli yake. Tuyanze nnyo tuyanzege omutindo gwa parliament guserebye oba nedda? Omutindo tegukomye kuba nti guserebye wabula n'ababaka bangi abagenda mu house muno nga tebamanyi kikolebwa mu parliament. Nze naliko mu kalulu ka East Africa era namala emyezi 3 nga nkubye kampu awo ku parliament. Kati buli mubaka mumanyi bw'ategeera ne bw'alowooza ne bw'afaanana. Ne bwabeera nti ebyabaddewo tewaliwo justification gy'ayinza kuwa ey'okugenda ng'omwana wa P1 osika akatebe oli ago wansi nga n'abantu abamu tumanyi bwe yasuze. Abantu babeera ne stress, abantu babeera n'ebintu ebibatawaanya ku mitwe. Yazze buzi kutuusa mukolo kujja mu parliament gwe n'omutuukiramu. Abalala balina ebintu bye banywa kaakati gwe ng'ojja omutuukiramu. N'olwekyo nja kulowooza nti omutindo gwa parliament twagutta ffe ffennyini nga mukulu Ruto bwakoze ki bwagambye abalonzi twagukola ki twagutta. Ojja kulaba nti 2021 bwe twajja declaration gye twakola abali eno saidi eno yakulabisa nakwerabisa eri abantu tusigale nga tukuuma ebifo byaffe. Kati kiri mu parliament wali omuntu nga mugundivu ng'era omulaba omusuubira okubeera nti ensonga zitegeera n'agamba nti zonna agenda oyo sipiika nja kumuyoola tajja kukola ki. Omukulembeze olugolota kyo tosobola kubeera ng'okola. Mulinsaitinga abantu ne balowooza nti kimuliko kyekituufu kumbe mumala kuyisaawo biki bwesizamu. Mbadde disappointed n'omubaka abadde wano. Ebigambo byatunyumiriza wano. Honorable Muwada oyo muto wange bwe namusanga nja mugamba kubanga akyalina ebiseera biwanvu mu maaso ebyokulembera eggwanga lino. Naye baana banga yenkwata gye yeekutte mbwatu tutajja kusobola kubeera nga akola ki ngagguka. Nze nabagamba bwe nzija kumuzaawo gono saagala kubagamba bibanyumira kubanga ebyobufuzi mbirimu nga mmanyi ngezaako okukola contribution. Ate contribution yange nteeka kubeera nga mbabuulira ebyo biki ebituufu byokka. Oba onjagala ng'onjagala oba tonjagala ng'olekayo, oba onnonda ng'onnonda oba tonnonda ng'okola ki ng'olekayo. Abavubuka banga ojja kusanga nga abasinga okukulemberamu ebintu bino bali myaka kale wakati waana n'okudda wansi. Edda wano mu Buganda okuwa obubuya obwami obw'ekyalo batambulanga ne baga nti omwana waani tabbanga ku mmere ku kyalo tavumbulanga ku mawulu. Naye kayoti omuntu asobola okuba dansi n'atambula okuva kuno na kuli nga kandootebwa agenda atambula
ng'oyo akwalifying okubeera ayeetadde mu kamera ne bakubayo ekifaananyi ne honorable Kenul Charms ng'olwo abasipi bagamba nti ono yasaagidde okukola ki okukiikirira Lubaga okutuusa nga tuzzeewo ne tubulya abantu ekituufu eggwanga lyaffe lisaanawo tutandike okuteeka olupimo ku babaka ffe betusindika wano naddala njogera wano mu Buganda n'ababaka kuva mu bitundu ebirala enneeyisa yaabwe n'entegera yaabwe n'ennyina y'ebintu abantu palamenti bateekeddwa kati naze n'amateeka gano abiri nga ndowooza nti tujja kwogerako naye ekyayise naye nja kugira ekintu kimu era nawedde omubaka wano ng'akyogera ndaga nti basimogolinza akantu ne bakateeka mu tteeka eppya ng'etteeka lino eryayisibwa 2021 ne pulezidenti n'alisayininga mu mwezi gw'omunaana ne litandika okukolangana ku mwezi 13 ekintu ekyo kyalimu ekya auctioning emmwanyi kati omubaka yadde kitegeeza n'ebyokusoma tebabitufaako n'amateeka ge bayisa tebagamanyi tebagagoberera bitiibwa walaki bigalimu naye okubeera nti ffe tulina emyaka 40 amazima amatuufu nga maliriza gituzoweredde nnyo gituleetedde obukyayi eri abatukulembera olwaleero kakati tetukyasobola kupima kirungi na kibi gye tuli njagala okumaliriza ebigambo byange njagala nzikirize nkowoolera n'okuma nsimbi mukaweefube ddala mulungi nze Kanaala Moses omumyuka wa meya wa Makindye Assembly Municipality omulamwa guno gwotuwadde okutunuulira omutindo gwa palamenti oba gukyaliwo oba gusereba mu mazima njagala kwebaza palamenti ya Uganda this time olwaleero wanga owugira mu nnyanja erimu ggoonya gwe n'owuga ng'olowooza tiweeralikira ggoonya wezira okukwata oba mulwadde wa mutwe olwaleero kitwogerako ggoonya emalawo palamenti batya okugisongamu newunyiza Katerega sekuritale w'ekibiina kiri ku opposition n'anenya ababaka ba palamenti abalwanirira obwenkanya n'agaana okulwanyisa oli amalawo obwenkanya palamenti obutakola kati ekyo kyenewuunya omuntu ng'ono akyali ku opposition oba akolera oli njagala kula olwaleero njagala twawula ebintu bino palamenti ya Uganda oba amasiga 3 omukulu yaganyenyedde bulungi omubaka wa palamenti gwadde banenya n'omulimu gwagwo olwaleero bwe tuba tugenda mu kooti nga kooti omulamuzi amala kukubira pulezidenti esimu amuwa ensala bwe tuba tugenda mu palamenti nga sipiika amala kwebuuza ku pulezidenti ntugenda mu kabombo ka Buganda caucus abakeetabyemu ne bamala okufuna endowooza ya pulezidenti eggwanga liba lifudde olwaleero tuteeka kuteekawo embeera eraga nti bannayuganda basobola okutereeza embeera eno olwaleero bakademisiani bakaterega ogitereeza otya nga tolina numbers nkwagadde nnyo olwaleero bakugamba when you behave normally in abnormal situation you are abnormal bwebanga baleeta abasirikale nga basooke bajjemu abateesa ab'olubango basooke bafune okuyisa ebintu byabwe muteekwa okusindika abasajja abasobola okupanganga abasirikale abo nga bayingidde palamenti all means bw'oba oyagala kutereeza eggwanga Museveni bwe yamanya nti Obote yali akwata abantu n'abalemesa okutuuka mu byobufuzi eby'amazima yagenda mu nsiko n'akwata emundu bwe tunadda mu basajja abateesa n'amagezi tugenda kusindika abaluzoninga ku levo kubanga kino njala kwogera mazima NRM mu party terina mubaka wa palamenti ayinza ku reasoninga nga opposition abali mu house naye olwokuba ekimanyi reasoning capacity y'ababaka ba palamenti aba opposition bagenda kukisaanikira kyavola abo baleeta abantu bano abakozesa amaanyi bamala okubakuba bayiseewo nga babaka palamenti abalizoninga nga akasembayo kyovola waliwo obuzibu n'omukubi wakade naye egase ku saidi enyigiriza kati bwengyo olwaleero njakugamba abantu 10 bali against 1 njagala kwebaza Martin njagala kuteekawo kibe on record omubaka wa palamenti bw'otuuka mu house oba olina immunity okuteesa nga tewali akukuba kuki ku nsoloboto naye nalabye omubaka wange owa Kampala district nga bamusutula nga atudde mu ntebe muganda wange munywanyi wange Dokita Kefa eyo palamenti gimasomako enkola yaayo njagala kubuuza Kenul Charms wayimiranga mu palamenti agula wali yayimirira waliwo ababasika mu palamenti olwaleero embeera bannakyemalira bambadde obwanakyemalira bubajjudde kati batya abantu abalizoni nga bakozesa amagezi baagala kukozesa amaanyi n'olwensonga eyo nze ababaka ba palamenti mbawagira nange bajja kumpaliriza okuyingira palamenti kuba nkyakoze emu nsobola okubanyiga bamuyita Einstein
Albert yagamba nti okuddamu ensobi n'ogiddingana ng'osuubira okugijjamu ansi ey'enjawulo bwe bulalu. Simanyi yakiyita insanity is repeating a same mistake over and over and expecting different what results. Kakati twali abasajja bano bagendayo mutogikwatako ne balwana n'emirundi emirala ne balwana nakati ne balowooza nti okulwana kwe kujja okubawa okusevinga UCDA buba bulalu. Omukyala oli ayogedde ensonga ntuufu ddala. Omukyala kyabangi ne Muhammad Katerega ayogedde ensonga entuufu. Omuntu bw'omanya nti kati ennamba tetulina aba NRM bali 305 aba opposition muri 10 temusuka muri 10 nga mwenda awe watyo kakati nobe babikonde tosobola kuba abantu 3 n'obamalawo muvudde bweru mwena mwakirabye nga Zake yave bweru nga yeweza ayambadde ne ovuro sebote akungura ataddeko ekoti naye munda abale ovuro agenze kukola ki kulwana. Mujjukire nti before that era nze njagala kwebaza omusajja gwe bayita Abedi Bwanika. Simumanyi tetumanyiganye nnyo mumanyi naye ayinza okuba mmanyi owulira muwulire. Yes naye ayina ensonga ye gye yatandika n'agenda ne mu State House n'agyogerera n'agonza president ne babawa UCDA babadde bagiwadde emyaka 3 ate omanyi nti bagamba nti ogusula bukuwaki tomanyi emyaka 3 egyo mwina omuyinza okuba mwali musobola okugangako ekirala naye abasajja bano bakanala ne banaabwe ne badde ebweru ne batandika okusiikuula siiku yenna nga batere ne balaga ensi nti tujja kukola olutalo ebintu nga byali biwedde ate si kyekyo Abedi Bwanika zenga akola ebintu bingi ebitulaga nti bw'oba toyina numbers ng'oli ku opposition kino kyokola okufuna kyokola ki kyoyagala. Ba Agre Awori kye baakolanga baani bonna basemwogerere abaalinga mu parliament kye baakolanga naye bonno bo bava eri nga banywedde ebintu byabwe ne batabangula n'agenda mu parliament omuntu gwe weewerera enyawo ekyokunywa ebintu nsazizaamu ovudde ebweru ng'omaze okwewera neweewerera tugenda n'odira n'obufunfugu ebifunfugu bye twalabye mu bbuutu z'emotoka pavement n'ebirala n'ogamba nti ogenda mu parliament gw'osuubidde nti gw'ogenda okulwanyisa ye aza kuweewete ekyo kyolowooza akumasajinge ng'omaliriza sebo njagala kumaliriza nkyalinawo ensonga point emu yokka nti tukole ekintu kimu bw'obanga omanyi nti numbers toyina genda ne okuteesa kwe kusobola okukyusa ensonga kubanga bino omwami MP Oleokefa ine ensonga gyaleese nti kuno okulwana mu palamenti zonna mu nsi kwemwe kuli ne palamenti ezimu nga Pakistan erondoza ne Vietnam mwali mufiiriddemu n'abantu munda mu palamenti lwakuba byabwe tebabiteeka mu mawulire kulabika naye ekyenjawulo kiri nti bagenda kulwanirira nsonga ng'olowooza President Museveni kiki kyasobola okukola emwanyi ng'agikikola mu ministry kyatasobola okukola ng'ali mu nolwekyo okugenda nti omulwanyise obeera mulalu nnyo okugamba nti olwanyise omusajja akusinga amaanyi nga buli kimu akiriyo. Weebale nnyo ssebo Bwana Oscar. Njagala okwebaza abakulu abansoose waggulu nga mulimu n'ababaka ba Parliament mu ngeri bo gye balabyemu omulamwa gwo. Naye nange ngulaba bwe nti oba naffe abamu tugulaba bwe tuti. Okusookera ddala kasooke ekiteeke ku record gavumenti zijja ne zibaawo tetulina gye twali tulabye yalemerawo tugoberewo omulamwa gwa Katikkiro gavumenti ya Ssaabasajja obwakyabazinga n'abalala abatugamba nti tusimbe emmwanyi tetuteme emmwanyi nga bwe twakola ku Gwamini ogyewo emmwanyi oteekewo ebitooke bano
abalowooza nti oba ekitongole ekikuuma omutindo regulation ne monitoring, abalowooza nti nga Coffee Marketing Board eyali ekola ku trade marketing processing n'ebirala, abalowooza nti cooperative union teziyina mugaso primary, secondary and tertiary, abalowooza nti ebintu nga bugoloobi wali tebiyina mugaso, abo tubaleke nabo ekiseera kyabwe kinaagenda. Kiri ekinyusi ky'eggwanga kijja kudda kungulu. Omuti enkola omutindo enkola n'enneeyisa n'obwakibogo bya paalamenti ye-11 byo binaatera byasussa obw'omulamuzi okuva kwabo abali ku luuyi oluli mu gavumenti, abali munda mu paalamenti n'abagikontrolinga nga bava ebweru, naye n'abo abali ku opposition abali mu paalamenti n'abali ebweru nga bebatukontrolingira paalamenti, tetukirabangako gwe n'osanga gavumenti. Kubanga tulabye sebo njala kugamba mukulu Oscar, tulabye paalamenti ezibaddewo kati tuzoogera tuli mu ya 11, tulabye ku basipiika baazo, tulabye ku baliida b'opposition, tulabye ku babaka, tulabye ku bahwipu, naye twatuuka tutya wano ng'olina bw'obeera eno mu opposition ng'olina leader opposition muto wange Kyagulanyi, ng'olina leader opposition mu parliament, bali bateesa ne beetwala ne bayita kokasi yaabwe ne batuula ennaku 2, naye nga gwe oli mu bivulu otegeka tuwa ne bakoma n'agenda ne mu kokasi z'olinako control. Buganda caucus for example, fatugilidinga Buganda caucus jakondi tekolanga Buganda caucus tetuulanga ku nsonga ez'essimba nga bwe twalaba nga n'oluusi NRM yeerina bali Basenyonga Bakiwanda n'abalala, tetuulanga mu ngeri ey'essimba ey'omugundu okuteesa ku nsonga Ssemasonga ne bweneezisimba mu parliament to lobby other people. Mu kaseera otugyetaagidde owulira buwulizi busimu bwavuze bajja leeti ku lunaku lwennyini olw'okulwana wali mu ntabwe, naye nga gw'oli leader opposition otudde gy'otudde obakavule noona ali mu parliament, olina secretary general wo, you can't whip your forces. Okulaba nti aba DP, aba UPC, aba FDC, aba Jema tubalina bwete ku saidi ya gavumenti. Tulabye abakulembeze n'abaleta government business. Lwaki olowooza nti okuleeta ab'emmundu, okuleeta abayaaye, okuleeta abasobi mu parliament kyekijja okuyamba time after time? Eggwanga liba liggwaawo, eggwanga liba likola ki? Liggwaawo. So the honor, independence, sanctity, simanyi wenyinza kubinyonyola ebyo naye ojja kunyambako, eya parliament eyongedde okuggwerayo okuva twagiraba kutogikwatako. Abasirikale bayingira mu parliament, mukyala Kadaga ne yeebuuza we baayise, ne bagenda ne mu chapo ne bafukira chapo okuziggyako sanctity. Tetwayoza parliament yaffe kugizza mu kitiibwa, kati tweyongedde naye ate ekibi olukwenga kati lukutte abali mu government n'abali mu opposition. Bw'obeera ng'oli opposition, ennwana gy'ogenda okulwanamu, entebuka gy'ogenda okutebukamu ensonga eno, ne bw'okireeta mu kiseera ki na ku debate ki, gw'ozze oli leader opposition, bali ku UNRA ng'oyogera bya UCDA. Ate UCDA egenda okutuuka toliiwo. Bano ono asika katebe ka munne, ono ajja muyoolawo buyoozi. Parliament mwongosi mifumbi. Mwongosi mifumbi. Mwongo. Toyanze.